obutagambika. Twongera okumwebaza katutuuleko. Twongera okumwebaza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwokusatu. Kitegeeza omwaka tugutambudde. Naye mmanyi ebiseera ebisinga bye tuba tutandika omwaka wabeerawo ebiruubirirwa n'ebigendererwa. Mu mwaka guno at least nsuubira kino na kino Mukama ombeere kubeera nga mbituukiriza. Naye so paka tetutambudde emyezi 3 nga weetunuulira mu mwaka guno mu bye wasuubira okukola wakatambulako kyenkana ki. So olaba nga olugendo terunnaba kwe kwongera okufukamira n'okunoonya Kristo buli lukedde. Kyetuva tubeera wano buli nkya ne twongera okumwegayirira oyo okwongera okutubeera ate era n'okwongera okutuwanguza mu ngeri ez'enjawulo. Tugenda kugabana ku bigambo ebyo ebiri mu bbaluwa ya Yokaana ey'okubiri okutandikira ku ssuula eyo esooka. Tugenda olunyiriri olusooka essuula ery'emu. Mukama yeebazibwe. Naye mu byonna nabadde ntunuulira ekitabo kino kyawandiikibwa omuddu wa Katonda Pawulo. Ono yali omu ku bayigirizwa aba Yesu Kristo, era bw'obanga okoze okunoonyereza okulungi byawandiikibwa biraga nti Pawulo ono y'omu ku bayigirizwa Yokaana y'omu ku bayigirizwa Yesu Kristo be yayagala ennyo, abaamuli ennyo ku lusegere. Kale nno tulaba Katonda ng'amukozesa okuwandiika ebbaluwa zino ez'enjiri. Naye nga mu byonna tutunuulira muddu wa Katonda ono Yokaana n'ebigambo bino bye yabeera ate nga atutegeeza mu kiseera kino. Nabadde ntunuulira ensonga lwaki Pawulo manga Yokaana yawandiika ekitabo kino ebbaluwa ey'okubiri. Mu byonna bwe nagenze okutunuulira tulaba Yokaana ono ebiseera ebisinga abaddu ba Katonda bano bwe baabuuliranga enjiri mu bitundu eby'enjawulo, bwe baagendanga mu bitundu ebirala baasigalanga bakola connection n'okuwuliziganya gye bavudde. Naye mu byonna ebiseera ebisinga tulaba gye baavaanga waliwo abantu abaayimukanga abalowooza nti babuulira enjiri naye nga bongera kuwabya buwabya bantu. Kale nno ne mu kiseera kino tulaba mu kiseera ekyo ebbaluwa eno ey'okubiri we yawandiikibwa era waaliwo enjigiriza ezitaali ntuufu ng'abasinga enjigiriza yaabwe eraga abantu nti Yesu Kristo teyazuukira, nga bagamba abantu nti Yesu teyazuukira, era nga babagamba nti jjukira oluvannyuma lwa Yesu Kristo okuzuukira yatandika okweraga mu bantu nga atambula mu ngeri ez'enjawulo. Kati mu byonna bano baayigirizanga nga bagamba abantu nti ogwo ogutambula muzimu wabula si Yesu. Kale nno Katonda bwe yalaba ebigambo nga biri bwe bityo kwe kulabikira omuddu wa Katonda ono Yokaana n'ajja okwongera okulungamya. Era mu kitabo kino tulabiramu ayongera okulaga okulungamya abantu ku Yesu Kristo, era ng'abalaga nti Yesu yazuukira era mulamu. Era mu kitabo kino twongera okulabiramu omuddu wa Katonda ono Yokaana nga ayogera ku kwagala. Agamba abantu nti bannange bwe muba mwagala obulamu okugenda mu maaso muyina okwagala ennyo Katonda. Jjukira bw'oyagala Katonda, Bayibuli etugamba tosobola kwagala Katonda naye nga neighbour wo nakuliraanye nga tomukola ki, tomwagala, kubanga yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. So kati bw'oyagala neighbour wo oba oyagadde Katonda yennyini. Kale nno byebimu ku bigambo ebyo bye tugenda okusanga mu bbaluwa ya Yokaana eno ey'okubiri. Olunyiriri olwo olusooka lutulaga nti
Yokaana ono bwe yali awandiika ebbaluwa eno yagiwandiikira mukwano gwe, kubanga mu kutandika agamba nti eri mukadde munnange, agamba nti eri mukadde munnange. So ebbaluwa eno yagiwandiikira, olusooka lugambe nti nze mukadde nze omukadde mpandiikira omukyalo omulonde n'abaana be nze benjagala mu mazima, so si nze nzekka era naye ne bonna abategeera amazima. Nabadde nteekateeka obubaka nayagadde tutunuulire ku kigambo kye bayita amazima, kubanga nabadde ntunuulira ennyiriri ez'essatu bwe yabadde ayogera mu bigambo yatunuulidde nnyo ku mazima. So omukadde ono nabadde ntunuulira omuntu gwe bayita omukadde. Nagenza okunoonyereza nga omuntu omukadde ye muntu okuva ku myaka 65 okudda waggulu. Myaka 65 okudda waggulu. Kitegeeza oba tonna batuuka mu myaka eno oba tonna bakutuuka mukadde. Era mu byonna nabadde ntunuulira omukadde ono nga abantu be bayita abakadde, nga ebiseera ebisinga bwe mba ntunuulidde mu bitundu byaffe abasinga tubeeyunira nnyo bw'obeerako nekyoyagala okukola ki okumanya. Bayibuli egamba nti waliwo enjoga egamba nti obukadde magezi, takubuulira kyamukadde. Ebiseera ebisinga omuntu okutuuka mu myaka egyo 65 Katonda byamuyisizaamu biba bingi nga mukyala kiyingi, n'ebyala bye bibeera bingi. Era bwe nabadde ntunuulira ebigambo bino nabadde ndaba nti ddala kituufu obukadde magezi. Nayongedde okutunuulira nga ndaba nti ebiseera ebisinga abakadde bano engeri gye babeera nti baba bayise mu bintu eby'enjawulo babeera n'obumanyirivu ku bintu bingi. Era bw'obeera ne kyeweetaaga kyonna, kangeze ng'obadde actually ku kitundu ng'eiza ntera nnyo okulaba oli ayagala kugula samuweya, kiba kirungi n'osooka ne weebuuza. Naye bwe weebuuza ku mubuuka ojja kwesanga nga information gy'ofunye nga actually nga tofunye kituufu, nga yakivubuka. Naye bw'ogenda n'osisinkana abakadde myaka 65 okudda waggulu, baba bamanyi history. Era asobola okuwulira nti ekitundu kino ku kitundu kino kaakati gundi ye yasooka kati awo oyagala okugula wafaanana bwe wati ne bwe wati, kwegamba n'akuluŋŋamya mu ngeri ey'enjawulo. Era nabadde ntunuulira nga abakadde bano tugambe babeera n'obumanyirivu obukugu mu bintu eby'enjawulo. Bwe nayongedde okutunuulira era ku kigo omuntu gwe bayita omukadde, nayongedde okulaba nti obukadde kitiibwa, kubanga gwe bw'obeera mu myaka okyali myaka 2 tomanya nti ono ali myaka 65 nze naagituukamu, kubanga ebiseera ebisinga twesanga nga eiza mu myaka wano egy'okuvubuka abamu tuwambibwa, waliwo amaanyi agatwambala ne tutandika okutambula mu ngeri etakoze etasaanidde, ne weesanga ng'ebikolwa byo byennyini bye bikuleetedde okunnyuka obulamu bw'ensi amangu. Mukama yeebaze. So bwe tutunuulira abakadde bano kyakulabirako gye tuli, kubanga byayise mu bibeera bingi, baluŋŋamya mu bintu eby'enjawulo. Era bw'obeera nekyoyagala kyonna okumanya, waliwo omuvubuka omu yali alina
kyayagala okukola naye nga kiteteekanyiza nga kigaanye ng'agezezaako buli ngeri nga kikoze kigaanye n'abako omukadde yali myaka ndowooza gyali nga 8 n'agenda n'amugamba naye kikoze kadde n'amugamba ekikulu mu abavubuka mwagala nnyo ebyamaanyi naye ebintu ebimu tebyetaagamu maki ebimu byetaaga bwongo ekintu okubeera nga kikola ki nga kikwanguyira n'amugamba kati genda okole kino na kino era bwe yagenda mwana wattu teyatawaana na kutawaana kubanga kiyamuwa kyali kati abakadde baluŋŋana mu ngeri ez'enjawulo nayongedde okulaba abakadde bano era bongera okutuwanirira okubeera nga twongera okutambula nga tusaanidde naye mu byonna nayagadde tutunuulire ku kigambo ekyo amazima nabadde ntunuulira ku kigambo kino amazima ekyamazima nagenze okwekanga nga abantu bangi muffe amazima tegakyali mu masekatiga kubanga Pawulo ono mu kuwandiika ebigambo ebyo bw'osomye ebigambo ebyo ennyiriri ez'essatu alaga nti amanga Yokaana alaga nti mu kuwandiika ebigambo bino baali batambudde akaseera n'omukadde ono naye Yokaana ono alaga bulungi nti mu lugendo lwabwe nga batambula omukadde ono yamusanga mu kujjako yamusanga ng'olwedde mu sisitimu ng'amanyi Katonda naye mu kumanya Katonda n'abaana be bennyini nnyini nabo baali bagoberera Katonda era n'okuweerezanga baweereza Katonda bw'oba osomye olunyiriri olwo olwokuna akulaga bulungi akudayirekitinga n'akulaga ekyaliwo era mu byonna tulaba ebigambo ebyo nga bigezaako okwebaza mulimu okwebaza omukazi ono kubanga yatambula bulungi enjiri n'agibuulira ate awamu n'atayimirira yekka n'abaana be bonna n'abalaga kyebateekeddwa okukola envangi gyaffe abali wano tetuyimiridde tutya kubanga tetufubye okunoonya Katonda tutunuulire mu famire zaffe abaana baffe bo tubadayirekitize tubalaze ekituufu Mukama yeebazibwe kubanga mulimu okubanga ffe tukulitendinga naye nga temazima ekiri emabega waffe nga ki okwongera okubeera okutambulira mu mazima nabadde ntunuulira ekigambo kino mazima bwe tusoma Zabbuli Saalongo Zabbuli ey'Ekikumi-19 olunyiriri olw'Ekikumi-16 Zabbuli ey'Ekikumi-19 olunyiriri olw'Ekikumi-16 lwongera okutuluŋŋamya ku mazima gano ge twogerako 19 olunyiriri olw'Ekikumi-16 Zabbuli 19 olunyiriri olw'Ekikumi-16 lugamba nti ekigambo kyo kyonna kyonna mazima n'emisango gyo egy'ensonga gyonna gibeerera emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. Bwe tutunuulira Yokaana ono mu kuwandiika ebigambo bye alaga nti omukadde ono mu bbanga lye yamala naye nga batambula yamulabamu ekirabo ekyo eky'amazima. Ebiseera ebisinga amazima kirabo ekituweebwa Katonda era amazima gano nabadde nnyongera okugatunuulira obulungi ng'ebiseera ebisinga gatambulira wamu n'okwagala. Buli w'obeera n'amazima nga abakkiriza tusaanidde okubeera nga twogera amazima eri beebo abantu ba Katonda
omuntu atamanyi katonda ebiseera ebisinga tasobola kwogera mazima. Bw'obeera ku kitundu buli omu balina kibakola ki kibakumanyi wanika sente nti ali agenda okuziwanika muziwadde gundi ezo katubasabire asobole okuziwanika. Twegamba nga tebakola ki tebakwesiga yadde gw'ogamba nti bakola ki naye ati balina ekyenjawulo kye bakulabamu naye ati gw'ogamba amazima nga tegalimu. Ebiseera ebisinga ngamba abantu abasinga nti abantu abalina essimu ebiseera ebisinga tumanyi okulindirira ennyo ku ssimu. Olina kkubira oli luddawa ndi mu kkubo naye nga tonnasimbula waka. Nagaa kaakati omuntu okumugamba nti ndi waka naye ndi mu kweteekateeka kubeera nga nkola ki nga nsimbaga kigenda kumuggyako ki. N'osooka olinda omuntu n'amala mu kkubo gwe wabadde osuubira kutuukako mu dakiika 5 n'amala essaawa nga nnamba kubanga amazima tewakola ki. Naye bw'obeera open ekyamazima obeera n'emirembe era weesanga buli kimu kikutambulira bulungi. Bwe tusoma ekitabo ekyo enjiri ya Yokaana 14 olunyiriri olw'omukaaga. Enjiri ya Yokaana olunyiriri olw'omukaaga. Lugamba nti Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Ng'abakkiriza tuteekeddwa, Yesu atulaga ekifaananyi kye tuteekeddwa okugoberera, naye ye atugamba nti ye kkubo mwe tulina okuyita okubeera abawanguzi. Ate n'atugamba nti ye mazima, kubanga tulaba mu bigambo bya Yesu Kristo buli kye yayogeranga yabeera open. Era bwe yalabanga ensobi n'atuuka yabagambanga nti bannange kino eno kye mukoze kikyamu. Kyovula bwe yasanga abatundira mu yeekaalu bwe yatuuka yabalagirawo nti kye bakola kiki ago ge maki ge mazima. Naye tusanze omukkiriza ng'olaba omuntu ng'akola ekikyamu naye n'omulekerayo mu bukyamu bwe. Era kyemuba mulaba kati ng'ensi etambula nga bwekola ki nga bweyagala, kubanga n'abateekeddwa okubeera abalungamye, abateekeddwa okutulungamya nabo tebakoze muki mulimu. N'omukkiriza gwe bandigambe nti ono yateekeddwa okubeera ekyokulabirako naye ate akola opposite. Amazima gaabula masekkati gaffe abooluganda. N'ate Yesu atugambye nti ye ge mazima. Era bw'otambulira mu mazima ago, bw'otambulira mu ye, then awo ojja kusobola okufuna ekyo ky'oyaayaanira mu bulamu, okubeera ng'osikira obulamu obutaggwaawo. Naye amazima bwe gabulamu ggwe n'obeera gwayogera obulimba, n'obeera nga gwakola kimulimu bali muyinza okuba mbadde mu meeting kangeze oba mu kanisa nga muteesezza bye muteesezza, bwe muva wano ne bafuluma ebweru ate ne badda somewhere ne batuula ne bakola obukuukulu ne batandika amazima. Bw'agabeera amazima muyina kwogerera ow'amazima olina kwogerera, tolina kudda bbali. Olina kugera mu lukiiko. Awo oba oli ku ki yogerera wano buli omu akole ki ago ge bayita amazima, gwe bayita omusana. Naye bwodda eri ebbali n'otandika okwogera kino kiri si mazima, biba tebikola tebikola. So bayibuli etulaga nti tulina okubeera ab'amazima. Omukadde ono Yokaana gwe yawandiikira mu kutambula kwe teyaliimu bukuusa yadde n'ekyokunenyezebwa. Mukama yeebazibwe. Yokaana era enjiri essuula ey'omunaana olunyiriri olwo olwa-32. Yokaana enjiri Essuula 8 enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana
ey'omunaana olunyiriri olwasatu mu ebbiri wagamba nti era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe. Mukama yeebaze. Era mulitegeera amazima abooluganda ate era n'amazima galibafuula ab'eddembe. Ndabyeko ku bantu abamu ng'okwogera bye batamanyiiko mutwe n'amagulu nga bibaleetedde okubeera nga mulimu abayimbidde ekkomera lwa bigambo kubanga yayogera ebigambo by'atamanyi byateekakasa. N'oyogera ekintu naye nga naawe kyoyogera tokikola ki? Bayibuli buli w'oyogera amazima obeera wa ddembe, ne buli w'oyogera ebitali bya butuukirivu n'oyogera ebitajja n'obeereyo n'otandika okwogera mubuulizi nno kino na kino na kino na kino n'otandika okwogera ate mwana watu byonna bimala ne bikola ki? Ne bidda era ne bituuka ku ebyo wakoze. Tegamba n'obeerawo ogamba naye oba bigenda kubeera bitya, n'ofuna okweraliikirira muli kubanga omanyi kye wakoze si kituufu. Ne Bayibuli etugambye nti amazima buli we tutambulira mu mazima ga Katonda ago ne tutambulira mu kkubo atugambye nti Yesu ekkubo n'amazima n'obulamu atugambye gali tufuula ab'eddembe. Abooluganda ku mirimu gye tukola buli bw'okola omulimu gwonna amazima ekyamazima weesanga ebintu bikutambulira bulungi, naye amazima bwe gabula mu ggwe weesanga ng'embeera nzibu, embeera nkalu. So Yokaana ono ayongera okubeera nga atuluŋŋamya, ayogera ku kigambo mazima. Bwe tusoma mu kitabo ekyo eky'engero, ngero essuula ey'e12 olunyiriri olw'17 okutuuka ku lw'19. Engero 12 engero essuula ey'e12 engero essuula ya12 olunyiriri olw'17 wagamba nti ayagala eby'amazima ayolesa obutuukirivu, naye omujulirwa ow'obulimba ayolesa obukuusa. olw'18 wabaawo ayogera ng'ayanguyiza ng'okufumita okw'ekitala, naye olulimi lw'abamagezi kwe kulaama. Kanduddemu olw'18 wabaawo ayogera ng'ayanguyiriza ng'okufumita okw'ekitala, naye olulimi lw'abamagezi kwe kulaama. n'olw'19 omumwa ogw'amazima gunaanywezebwanga emirembe gyonna, naye olulimi olulimba lwakaseera buseera. Mukama yeebazibwa abooluganda. Atugambye nti ayatula eby'amazima ayolesa obutuukirivu, ayogera amazima alaga ekifaananyi kya Katonda kikola ki? Kirabika. Kyova olaba Yokaana ono awandiikira omukadde ono kubanga yalaba amazima agaali mu ye. So ekifaananyi kya Katonda ekyo kyongera okubeera nga kirabisibwa. Ayogera amazima ayolesa obutuukirivu. Mu byonna nayogera ebigambo ebyo nti ayogera nga ayanguyiriza, ayogera ng'ayanguyiriza ng'okufumita kw'ekitala, naye olulimi lw'abamagezi kwe kulaama. Ebiseera ebisinga wejje weegendeza omuntu omulimba mu bigambo bye boogera nga ayogera nga actually omuntu omulimba bw'abazze mu maaso g'omulaba noga naye ebigambo by'ono birimu okubuusabuusibwa kuba olaba ng'ayogera ebintu nga tebikola ki? Tebikwatagana, kubanga byayogera naye akimanyi nti tabyekakasa. Naye mu byonna afundikira mu lw'19 olwo yayogera nti omumwa ogw'amazima gunaanywezebwanga emirembe gyonna. Ng'oyogera eby'amazima olaba ekisa kya Katonda. Buli tutambulira mu mazima, abaana baffe, famire zaffe
ziraba obulungi bwa Katonda. Buli bwe tukola obulungi ekifaananyi kya Katonda kyongera okunywezebwa mu ngeri ey'enjawulo. Ebbaluwa ya Yokaana eyo ey'olubereberye essuula eyo olunyiri olwokubiri lwogera ebigambo ebyo nti olw'amazima agabeera mu ffe era ganaabeeranga naffe emirembe n'emirembe. Olw'amazima agabeera mu ffe era ganaabeeranga naffe emirembe tambulira tusobole okubeera n'okukyusibwa ate mu byonna erinnya lye lyongera okubeera nga ligatisibwa mu bulamu bwaffe nga tubeera ekyokulabirako nga tubeera etaala eyemulisiza abalala Yesu Kristo Mukama waffe.